Tewali ne bapulida bonna abatuwolereza tewali gwe twawadde wadde 10. Kanso Kabega ali Musango Gwa. Kanso Kabega tawoza Musango guli wansi wa milioni 5. Naye amanyi g'abantu onale bonsa kumula Musango emeka. Kanso basalwe onale basalwe muna bali ku social media abagala Hajji okumuwa sente laba waliwo omukyala bamuta nannono angambye muwa abana ba Hajji bonna bawerere forever tata wa Hajji wuno tebana tunda ku kintu neki. Abenganda za Hajji Ali Mwizera atebereza okusobya ku mwana wa mukazi we Zuula na Kisuyi bakedde kwewa ku kooti enkulu mu Kampala ngendo bannamateeka gye basaba omusango guwulirwe ne bateekayo n'okusaba nga baagala ayimbulwe ku kakalu aka kooti. Hajji Mwizera aleeteddwa ku ssaawa 4 n'ekitundu mu kooti badde kuwuliriza omulamuzi Isaac Amuwata okuli obanga ekkiriza yeeyimirirwe ng'olabe ku nnyina ne mukazi we Zuula na Kisuyi atulise n'akaaba wakati mu kwebuuza Zuula kyamwagaza. Asimbiddwa mu kaguli okuli obanga omulamuzi amukkiriza yeeyimirirwe wabula oludda olulala lutegeezezza nti bakyalina okusooka okwekenneenya abaleeteddwa okweyimirirwa musajja mukulu ono ne basaba omulamuzi abongereyo akadde. These proceedings and also subject to the guidance of court. Firstly, that the people would like to respond to our amended application. Omulamuzi Muwata okusaba kwa bano nabo wapaka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nga lwagenda okusalawo obanga akkiriza Hajji okweyimirirwa ng'asabye oludda oluwaabi okukwatagana ne bannamateeka ba Hajji balabe ensonga eno bw'enaakwatibwamu. Oluvannyuma lwa kkooti ogeddeko ne munnamateeka wa Hajji Mwizera nga y'omubaka owa Kampala y'Amasekati Honorable Muhammad Nsereko ng'ayogeddeko eri bannamawulire ng'ategeeza nti essuubi ly'okuyimbula Hajji we riri nga bakwatagana ne bannamateeka b'oludda oluwaabi okulaba ng'ayimbulwa. Yimirirwe awuzenga ava bweru. Enkola ya kkooti eno enjuyi zombi zikaanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo bye tuba tuwakanya mu kyabwe oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. Omuze abadde mulungi kuba agambye nti kuba ffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe. Ono asabye abantu obutakoowa wabula bagende mu maaso n'okweyiwa ku kkooti ng'ensonga za Hajji ziwulirwa ng'ennaku z'omwezi 18 ng'agamba nti mu kiseera kino Zuula takyalina buvunaanyizibwa ku musango guno ng'akati gavumenti eguvunaanyizibwako. Tugaye nti nga bwe twakkaanyizza n'oludda luno olwa siteeti n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kikola ki bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kkooti wamuyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 ne kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukya nti musajja kakati mubiteeke buteesi mbuki wandiika. Babenganda n'emikwano gya Hajji bagamba nti balina essuubi nti omuntu waabwe wakuyimbulwa nga bakusigala nga bagenda ku kkooti okutuusa nga ayimbuddwa. Njirabye abantu batubeereddewo era batwagadde era kyensaba saba Katonda abongera omukisa ate nsaba n'omwami wange Allah amutemere kuba asobole okuvaayo kuba kyetusinga okwagala. Ensonga eno yatukwatako nga ffe abasajja tunyigirizibwa abakyala naye nga tetuvaayo. Abakyala batuzibikira okuvaayo batusinga emisango ku poliisi naye tukubira omulanga buli omu asitukiremu ku nsonga ya Hajji eno kuba ogaana okusitukiramu ku nsonga ya Hajji era egenda kutuukako ng'omukyala akunyigiriza. Aneti Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV agaleero. Dulire ebadde nnungi lwakubeera osangamu obuzibuzibu obumu naye nga nsaba Katonda nnyambe n'abalamuzi bonna tusobole okuba nga tufuna obwenkanya omwami wange ave mu kkomera ate ne neebaza n'abantu bonna abatubeereddewo social media n'omuntu kinoomu
nga mbebaza bebale kuvaayo bebale kulaba mazima kyensaba kyokka Allah abaddizeewo sina bigambo bingi byenja kwogera olw'obulamu bwange abakisebo